Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza obba ng'otuwuliriza weebale kwekuumira ku mayengo ga UG Updates TV. Wenjogerera eggwanga erya Rwanda Paul Kagame kaweddemu. Canada eteekinze actions ku ggwanga lino erya Rwanda ku bigenda mu maaso mu Democratic Republic of Congo. Canada yeegambye nti terina mulala n'omu gwegenda binenyezaako okuggyako eggwanga lino erya Rwanda. Conflicts zonna ezigenda mu maaso mu Democratic Republic of Congo ziva ku Paul Kagame mu Kigali Rwanda, era bagambye nti nno bamutaddeko actions za kuteekingibwa place ku ggwanga lino erya Rwanda. Actions ki ze bamutaddeko? Wandibiraba ng'ebyokusaaga naye nga kaba kazito k'amaanyi eri eggwanga, kirina engeri gye kikosaamu eggwanga lyattu ng'erya Rwanda. Ngenda kubanga mbikuwa. Oli ku UG Updates TV kosinza obba ng'otuwuliriza weebale kwekuumira ku mayengo gano. Nagambye edda gwagala otweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoonemu obeere ng'otweyungako ddala bulungi nnyo. Okuva mu kibuga eri mu Ottawa mu Canada nga Maachi ennaku z'omwezi 3 mwaka 2025, gavumenti y'eggwanga erya Canada yalangiridde olukangalala lwa envumbo ze tuyita sanctions eri eggwanga lino erya Rwanda olw'ensonga nti basapootinga abayeekera ba M23 eri mu Democratic Republic of Congo. Bagamba nti abayeekera abajaasi ba ggwanga lino erya Rwanda balabibwako mu bitundu bya Democratic Republic of Congo. Mu statement gye bakoze, mu joint statement eya Minister of Foreign Affairs Melaine Yore ne Minister of International Development Hussein ne Minister of Export Promotion, International Trade and Economic Development Mary Inga Strongly bagamba nti abayeekera bano aba M23 olw'okuwamba ekibuga Goma saako ne Bukavu saako ne Rwanda okubanga egenda mu maaso n'okwetaba mu kavuyo konna akagenda mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, bagamba nti kimenya mateeka, era Canada esazeewo n'erangirira ebigenda mu maaso n'okubanga birumbagana eri mu Eastern Democratic Republic of Congo, omuli okulumbagana abatuuze ba civilian ab'eggwanga eryo, okubeera ng'abantu bagenda bamigratinga bagenda mu bifo bino nawali, saako n'ebitongole ekya UN ng'aba peacekeepers mu kitongole kino ekya United Nations Union eri mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo okubanga nabo babafuukidde akayinja mu ngatto. Gavumenti evuddeyo n'etangaaza endowooza yaayo okusinziira ku lipooti egenda mu maaso ne conflicts nti waliyo n'eddembe ly'obuntu eririnyirirwa okugeza nga sexual violence, okukabasanya abakazi mu ggwanga eryo erya Democratic Republic of Congo saako n'abawala. Ottawa byakoze reform egende mu maaso n'okusapootinga ku International Criminal Court ICC nga investigation egenda mu maaso okuinvestigatinga mu Crime Committee mu Eastern Democratic Republic of Congo. Bemphasizinze bakkaatirizza nti bino byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga lino erya Congo byetaaga abo bonna ababirimu omukono basobole okubeera nga bavunaanyizibwa ku byo, saako n'okuteekawo obwenkanya ku ba victims abagenze mu maaso n'okukosebwa okuva olutalo luno we lwatandikibwa. Bwe babadde bakola response ku ggwanga lino erya Rwanda, actions ze bagenda okuteeka ku Rwanda, sanctions, Canada esazeewo to suspend
the insurance of permits for the export of controlled goods and technology to Rwanda. Basazeewo okugoba okuzza insurance permit zonna Rwanda zeekolagana nazo okwekisportinga ebyamaguzi okubijja mu ggwanga erya Canada obitwala mu ggwanga erya Rwanda ne teknologiya. Alert new government to a government business engagement and approactive support to private sector's business development including trade mission. Nti ebikwatagana ne gavumenti Rwanda okwenyigira mu gavumenti ya Canada okusobola okulaba nga basupportinga sectors omuli ebya business ebyenkulaakulanya ossaako n'ebyokutradinga byonna babigaddewo. Review its participation in international events hosted in Rwanda and access any future proposal from Kigali to host such events. Nti n'okubanga okwenyigira mu events bambi kujjiko byonna nga bitegekeddwa eggwanga erya Rwanda saako ne proposals